Yes, Redson TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo. Nina wana mawulire genjagala okubanga nnyongera okubanga nga kuwa ku mukutu ogwa Redson TV bw'oba tonna subscribinga kikole tubeere nga ate tutambula ffenna. Omukulu amanyiddwa nga Isaac Ssemakadde ono nga munnamateeka eyakalondebwa mu kifo ekyokubeera president akulembera ekibiina ekitaba bannamateeka mu ggwanga erya Uganda ekimanyiddwa nga Uganda Law Society. Bwe twogerera yamaze dda okubanga agobwa mu kifo ekyo gwampuliriza ezimu ku nsonga ezigambibwa okubanga ze zaamugobezza. Jjukira Ssemakadde ono bwe yali akuba campaign yatambuliza nnyo campaign ze ku kigambo ekigamba nti banging the tables oba okukuba emmeeza nti ye mu bukulembeze bwe mu kitongole kino oba mu kakiiko kano akataba bannamateeka mu ggwanga erya Uganda yalaga nti tagenda kukolagana wamu n'abakulu naddala abanyigiriza Munnayuganda. Isaac Ssemakadde yalabikanga ali ku sayidi y'omuntu wa bulijjo kyokka nga mulimu ate n'abamu abamukubamu ebituli ng'okumukubamu ebituli kuno kwatandika ku lunaku lwe yasisinkana Ssaabalamuzi amanyiddwa nga Alfonso Owiny Dollo ate nga amanyiddwa bulungi nnyo nti ono akolera mukama we amanyiddwa nga General Yoweri Kaguta Museveni. Bangi naddala bannankyukakyuka bangi naddala bali ku ludda oluvuganya baavayo ne bavumirira Isaac Ssemakadde nga bagamba nti watulimba nti togenda kuteesa na muntu yenna wabula ogenda kukuba mmeeza kati ate tulaba otandise okukuta n'abasajja betumanyi nti ate be bali mu nsonga eno. Isaac Ssemakadde yavaayo n'annyonnyola ku nsonga eno wabula era ekyasinga okweraliikiriza abamu ku bannayuganda naddala abazze bagoberera ensonga zino kwe kulaba nga Isaac Ssemakadde mabegakaawo yavaayo ku mukutu gwe ogwa X n'ategeeza nga bwafunyemu obulwadde nti era agenda kufuluma mukko agendeko ebweru w'eggwanga awummulemu oluvannyuma lw'okuba nti si mulamu bulungi wabula n'ebbanga lye yategeeza lyagenda okuwummula teyalyogera teryali specific nti agenda kumalayo bbanga bweriti. Kati wetwogerera Isaac Ssemakadde baamaze dda okubeera nga bamukwata ku nkoona olw'ensonga ze bannyonnyodde abamu ze bawakanyizza ne bagamba nti mwandibadde at least mukootingayo akawaayiro akamu mu mateeka ke musinziddemu nga mugoba Isaac Ssemakadde. Kati okusinziira ku kiwandiiko ekifulumidde ku mukutu ogwa Nile Post nga kigamba nti ULS oba Uganda Law Society Council suspends Ssemakadde. Isaac Ssemakadde abadde president wa council eno yamaze dda okubanga agobebwa. The decision was made after a majority of council members appealed to Mr. Ssemakadde to apologize for his actions but their appeals were in vain. Nti abamu kubatula ku kakiiko kano baavaayo mabegakaawo ne basaba Isaac Ssemakadde mbu yeetonde ku nsonga ezimu. Nze nange akuweereza ensonga zino wompulirira ensonga ze sinaba kubanga ntegeera bulungi nnyo wabula njagala kukuwa ensonga nga bweyimiridde bwetambula essaawa eno yennyininyini ku mukutu ogwa Redson TV. Kigambibwa nti Isaac Ssemakadde bwe baamusaba yeetonde yagaana era okwetonda kwe ne kuba nga tekunnaba kulabikako ne wetwogera olunaku olwaleero ndowooza ng'okutuukiriza kiri kye yategeeza nti yetagenda kuteesa na muntu yenna okuggyako okukuba emmeeza. The Uganda Law Society has suspended its president Isaac Ssemakadde following a series of allegations, misconduct and mismanagement. Nti mu bimu ku biyinza okubanga bimugobezza ku kakiiko kano aka Uganda Law Society nga president waako mbu ennaku zibadde ziyise ebigambo bibadde byogera allegations zibadde zitambula nti alina kye bayita misconduct teyeeyisa bulungi, mismanagement emirimu tagikwasaganya nga bw'ateekeddwa kubeera ng'agikwasaganya. The decision was made after a majority of council members appealed to Ssemakadde to apologize for his actions but their appeal were in vain. Nga bwe nkugambye nti baamusaba yeetonde olw'ebyo bye nkutegeezezza wabula Ssemakadde n'alabikanga atagenda kubeera mwangu wa kwetonda ekintu kye yalayira oba kye yategeeza ng'akyasaba akalulu nti ye obukulembeze bwe bwakuba mmeeza si bwakuteesa n'abantu kubanga akimanyi office jazzeemu tebateesa era bakola bye baagala. Kati wuliriza. As part the resolution passed by the majority of council aims to restore public trust and confidence in the Uganda Law Society and safeguard its reputation. The resolution signed by Uganda Law Society Secretary Philip Munabi. Katino wano nga bagamba okusinziira ku kiwandiiko nga bwe nkugambye nti bo basinzidde ku nsonga ez'okwagala okuza ekifaananyi ekirungi ekya kanso yaabwe obutagimalamu kitiibwa n'okugezaako okugolola ettumba omukulu amanyiddwa nga Isaac Ssemakadde. Era akakiiko kano sekretale waako aka Uganda Law Society amanyiddwa nga Philip Munabi
yayogedde bino era yasayinize ku kiwandiiko ekyo. Katambi ako nakakulaze ku mikutu gyaffe giri emirala nga bwe nkugamba tukuweerereza ku mikutu egy'enjawulo. Jagenda ku mukutu baguyita Uganda One, osubscribinge ku channel eyo, okwate kade aka notification ate tubeere nga tutambula. Osobola n'ogenda mu comment section n'oteekayo obubaka nga naawe okubaganya ebirowoozo byo ku nsonga eno. Kakati njagala kutegeeza gwampuliriza embeera bweti bwekyagenda mu maaso. Ono nga bagamba as part of the resolution, Mr. Semakade has been expelled from the Uganda Law Society Council along with his deputy Anthony Asimwe. Nti ng'engeri emu kwezo ze twagala okuyitamu okulongoosa akakiiko kaffe aka Uganda Law Society okusinziira ku balinga bwe bagamba nti Isaac Semakade ne deputy we, Isaac Semakade yabadde president wa Uganda Law Society, ne deputy we amanyidwa nga Anthony Asimwe tubagobye era bagobeddwa, tebagenda kuddamu kubeera nga ate babeera naffe. The expulsion follows allegations that the two leaders conspired to handle financial matters including online bank approvals without council acknowledge or approval. Nti mu bimu ku ebyo ebiyinza okuba nga bibaleetedde oba ebyegattiddwa ku biri ebiyinza okuba nga byebaviiriddeko nabe okulaba nga bagobwa mu ofiisi bano ababiri, akigambibwa nti waliwo kye bayita online bank approval. Ndowooza bwe kuba kujjayo ssente bakikola online nga n'akakiiko tekamanyi n'ebigambo ebirala nga bw'obiwulidde. Kakati nno bano bane babategeeza temulina okwetonda Isaac Semakade ekintu kyeyalabikanga ekinaaba ekizibu ku sayidi ye eky'okwetonda. Mr. Asimwe's actions were reportedly done illegally as he is not a mandated signatory for the Uganda Law Society's finances. Omumyuka wa Isaac Semakade amanyidwa nga Anthony Asimwe nti ate ye ku sayidi ye ne kuba signatories taliiko era takkirizibwa na kusayininga ku nsonga za ssente eza akakiiko kano aka Uganda Law Society. Nti era ono naye abadde alina okuwerekera mukama we amanyidwa nga Isaac Semakade bave mu office eya Uganda Law Society. Kati wetwogerera nga bombi bagobe bajjo okusinziira ku kiwandiiko nga bwe nkugambye. The two are also accused of creating a management crisis at the Uganda Law Society, particularly by spreading unfounded allegations of witch hunt against ULS staff. Nti era bano ababiri batambuza ekiboozibozi mbu waliwo embeera eri mu bamembo baba staff ab'akakiiko aka Uganda Law Society babadde nga beeyogerera ebisongovu bano sayidi eya Semakade nabali banne oba akakiiko konna nga buyinza okukatwalira wamu aka Uganda Law Society mbu babadde beeyogereranga ebisongovu nti kati akakiiko batudde ne basalawo ne balaba nga Semakade tagenda kubakolera era ne bamukwata ku nkoona ye ne deputy we amanyidwa nga Anthony Asimwe ku mukutu ogwa Red Zone TV gwogafunira. Mukutu guno anjagala kubanga ogusubscribinga ku gwatana subscribinga ate obanga omaze genda mu comment section teekamu obubaka tubeere nga ate tutambula. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abdu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo eddua zisomebwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kukusaasira ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okukuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.